Kale tuli nate ne muganda wange Rogers Kyeswa tugenda kutunuulira ensonga eziri ku bugazi bw'ensi eno. Ffe twewadde katala eri okwogeranga nammwe tunyumye emboozi ez'enjawulo. Mwami Kyeswa, waliwo ebigenda mu maaso mu nsi. Buli muntu ayogera by'omanyi ffe radio tuziwulira naye omuzungu kyakutera ku mitimbagano ky'osoma. Abantu batunonya bakwata obudde ne babukozesa mu kunoonyereza ebiri emabega w'entalo n'ebisenge byazo. Osobola okuwulira nga story efuuse story nzo leero lwentegedde era nenkiraba nga kirimu amakulu nti ddala olutalo lw'e Ukraine luli mu birala nnyo ate nga bw'obigattagatta g'emazima. Irani ne Isirayiri balwanira ki? Olutalo lwa Iran ne Isirayiri olutalo olwo lwadda nnyo, lumaze emyaka miyitirivu nnyo, ne Bayibuli erwogerako. Bayibuli y'Abafirika ate y'Abakira nene eriwo wadde bagikyusakyusa naye yasigalanga eriko origini y'Abafirika. Kati olutalo olwo basinga mpulira nga balwogerako awo ku radio naye tebakimanyi nti olutalo olwo lubuzaabuza. Era tebakimanyi nti bye boogera birala nnyo ku lutalo olwo. Iraani eyo waawo kale tebakolagana na Isirayiri nnyo naye ate nze nandiroozeza nti omulabe wa Isirayiri omutuufu okuva edda nedda oli Siriya. Era entalo babadde balwanagana ne Siriya kuva mu Bayibuli e Busuuli. Kaakati wane babeerawo ne Buperusi. Abaperusi bategedde. Kaakati Isirayiri eno baatuka ne bagifuula umbrella kuba bakoze ekisoboka kyonna UN ne Isirayiri kuba ne Isirayiri eyagala mirembe. Abantu tebalowooza nti Isirayiri okulwana ekwagala. Isirayiri okulwana enoonya mirembe. Muzungu agamba if you want peace create war. Yes, kaakati Isirayiri wabaddewo plan ya 3 regional state. Isirayiri, Palestine ne Lebanon. Nga bw'olaba Kenya, Uganda, Tanzania. Naye Iran tekyetaagirako naddala kubanga yo Iran ekugamba nti Isirayiri terina kubeerawo ku nsi era nti ye egamba Katonda tagibala. Kaakati ne batandika okukola ebyokulwanyisa, ne batandika okukulaakulana. Iran ekulaakulanye nnyo ne mu tekinologi lwakuba nti ekozesa nnyo reverse technology. China oyo gwe yavaako. Kati nga bakugamba buli kyakulwanyisa kyonna kye bakola military development yonna Isirayiri kati Isirayiri nayo nekimanya negamba nti okwetangira kwonna kwe tukola naffe buli kyakulwanyisa kye tukola Irani ne banywanyi baayo. Irani yalabanga okulumba Isirayiri obutereevu kiyinza ogikaluubirira. Kati Irani netandika okukola ze tuyita war strategies. Nga waliwo obukundi Hamasi, Hezbollah, Houthi, Islamic Jihad n'obulala nga kyegenderera kwe kukola nga bonokola ekifaananyi oba diagram ya octopus. Octopus sandi modo. Kubanga octopus eba n'amagulu. N'amagulu. Yonga yekwesa omutwe. Kati Iran ng'eyagala kukozesaako akakodyo. Nga eno Houthi bwekuba kyo kitegeeza okugulu kusambye. Hamasi bwekuba okugulu kukoze eki? Eri Isirayiri nayo n'ebiraba. Kubanga omulabewo omubala akugala. Isirayiri negana naye omanyi nti tulina okukola nti eno octopus eno mugiraba efuuse ya bulabe gye tuli nti ye octopus eno tulina ogisalira amagezi. Nga bakyali abo bakyasala amagezi basala amagezi naye eno nga bapushinga ne political stability arrangement zaabwe.
era nga bamaze okuteesa ne bali ba Mahmoud Abbas oli president weyo Palestine bamaze okuteesa naye ng'ekizibu Mahmoud Abbas alinawo bali bahaniye bagundi kati nga ashinwa kati ate nga ashinwa agamba yamanyi nnyo Isirayiri kubanga Isirayiri yamusibako emyaka 20 abiri bamusibirayo nayiga n'oluju nayiga n'ennono yaabwe batongera battibwa dda kaakati ng'eno waliyo Nasrallah oyo mu kufa kwa Rais President Rais omusajja oyo gundi Ayatollah Khamenei yakwata Quran eri Khalil n'agamba bannange muntunule maaso Nasrallah Ashinwa Haniye ne banne abalala abeeri e Syria n'abagamba ekiseera kya Isirayiri gye mulwanyisa tekinnatuuka naye kinaatera kati kyembasaba mulekerawo okulwanyisa Isirayiri tusooke tuzimba amagye tuzimbe ebyenjigiriza education tusomese abaana tutendeke amagye twongere tekinologi ne sayansi magye tugafuula ag'omulembe twongere ebyenfuna twongere okuŋŋaanya essente tweyenyweze nga n'ekiseera kiri bwe kikola ki bwe kituuka waliwo bempulira naye sibirinaako nnyo bukakafu namwe muyinza obbinoonyerezaako nti waaliwo essaawa eyateekebwa mu kibuga Teheran ekikulu ekya Iran essaawa eyo ng'ebala biseera byaki ebya Isirayiri era gye yasinziirako bagamba nti ekiseera kya Isirayiri kinaatera naye tekinatuuka era mulekerawo girwanyisa kuba yabagamba muntunule mu maaso n'abagamba bwe mugaana bino bye mbagambye mwenna mujja kufa mukole ki muggwewo gundi Ashinwa yeewaggula n'alumba Isirayiri okitobbanga 7 naye bano baali tebakitegeddeeko abasigaddewo era baamunenya ne bamugamba okoze bubi ogenze n'okola premature attack bo munda naye nga tebalina kyakukola baalina okulwana kubanga baali basuubira engeri gye baali bamaze okusema emikwesesa emingi ttaano naki kati baali bamanyi nti olutalo olutandika Iran ejja kubaguka eri omulundi gumu waliwo Hezbollah nga bandasi nno ssebo abo kubanga baakubamu ku Isirayiri eyo nebawuliramu kati bo bali basuubira Hezbollah bajja kuvaayo wejje kuvaayo Abahusi Syria weeri wali eno Irani weeri ate Irani eriko ne Russia ate Russia eriko ne North Korea kati bo balina engeri gye babala ekintu kyabwe nti ate ne Misiri wali naye ejja kuba ne batakimanya nti tekijja kukola ki kusoboka kati awo anti twagaye tuli ku nyanjula wonna nga tuvuddewo ne tugenda ate tudda ku kinyusi kyennyini lwaki Irani erwana ekituufu kiri nti kozi yennyini ebalwanyisa eri wakati waabwe awo Abasunni n'Abashiya Sunni be basinga obungi mu kyondo kya Bwarabu ne bajja bateekawo umbrella ya Isirayiri ey'olutalo lwa Isirayiri olw'ebyafaayo abo bemmenye oyo Haniye Ismail Haniye famire ye yali yabaki yaba Shia kati n'oli Nasrallah naye nga Bashiya eri Lebanon kati noono Ashinwa kati yonga gundi eno Iran yeri obusunni obusiya era oyo Ayatollah ye mukulu w'enzikiriza eyo ey'Abashiya mu nsi yonna naye ate ensi zino ezisigaddewo zi Iraq zi Saudiya zi Libya basunni tebakkiriziganya n'Abashiya kyokka ate nga basiraamu kaakati ate bano Abashiya balina ekyama kyabwe
bo bagamba oli al ibn Mahdi Muhammad Mahdi nti ye nabbi omutuufu. Bagamba yazaalibwa mu mwaka gwa 868. Yes. Era bagamba akyaliyo mulamu. Bagamba ali mu keevu ya Jankaran e Pakistan yawo ku border ya Pakistan, Afghanistan, ne Bangladesh. Bwebityo keevu eyo. Era bagamba gyali mulamu, baga nti senga balimala okuba Isirayiri eyo ne bagisaanyaawo ng'ayita ne muganda we yaklaiminga nti muganda wa Isa Masiya nti ng'amuyita nga bakomawo nga bajja batereeza ensi eno nga bamalawo obuzibu bwonna ng'ensi eddamu ng'ebeera terere ng'ennyindo z'ente mbo nga ne Masiya addemu nga Masiya awasa ng'azaala n'okuzaala. Kakati ebiriifu yaabo bwetyo bweri. Era bagamba bajja kulwana olutalo olwo nga ne Allah abakwatiddeko bawangule Abaisirayiri. Kakati ebyo nayo tugenda kugaziyawo. In fact abashiya okusinziira ku kyosomeseza balinamu enkwatagana n'abakristians abakkiriza mu Kristo. Yes, kubanga kye baba babeeramu n'enkwatagana eyo. Obusiraamu Nabbi Muhammad sallallahu wasallam yabusangawo, naye ye najja ne message okuva ewa Mukama. Kubanga Yesu Kristo mu kugenda waliwo gy'ataatuuka. Kati ate eyo gy'ataatuuka mu bazzukulu ba Agali. Yali mujja wa Saala. Kaakati mbone bamulabanga ow'Abayisirayiri ate ali waabwe. Tobulaba eno ku ludda lw'Agayi wava Abasiraamu Obusiraamu. Kaakati Muhammad yalina okujja anti abo bava mu Semayiri. Agalisi yali maama wa Semayiri. Yes, Ismail. Yes. Kaakati Nabbi Muhammad najja ku lwabwe naye ng'Obusiraamu yabukola ki? Yabusangawo. Naye ng'Obusiraamu obwo butandikira wali mu Golan Heights. Syria oba? Lusozi olwo lwa Syria naye Isirayiri yaluwamba. Ng'era ekirumuwambisa abantu abo tribe eyo babayita ba Arabu Jewish. Era gye bali mu Isirayiri ewasinga okuva ba Arabu Jewish abo waliwo church gye tuyita Church of Nativity. Church eyo gye bagamba ly'essinzizo erisingira ddala obukadde ku nsi kuno. Yazimbibwa Suleiman. Era abagundi Abakatuliki oluvaamu ku misa ento ng'Abasiraamu nabo bayingira ku subuhu. Abasiraamu oluvaamu ku subuhu Abasodoksi nga nabo bayingira. Kaakati echurch eyo eri Bethlehem. Era awo Nabbi Muhammad sallallahu wasallam awo yasinziira okugenda mu ggulu kubanga Mukama yamugamba nga amaze okufuna byonna appointment ebisuubizo by'okugenda mu ggulu naye nga abuuza naayitawo engenda n'amugamba agende Bethlehem gy'oba osaalira eswala egenda okukulaga waawo ogenda okuyita ojje. N'asooka akyewuunya kubanga ate Bethlehem aliwa Isirayiri. Nikyekolera yalina okugenda. Mbawo mpulira bayitawo Bethlehem Kaddas. Era awo kyova olaba nti wakulu nnyo. Era abo Abawarabu baawo okumanya babateekamu ekitiibwa. Tolaba Isirayiri nti nno baagenda ne bagirumba nga 7 Okitoba. Yali tetaddeemu jjiya weewaawo yali emaze okuyingira eGaza naki naye ekyasinga okutabangula Isirayiri n'etabuka n'ekola zino zonna atrocities zemulaba byali ebikompolo ebyokubwa ne bigenda bigweggola ne Heights ebyagwa mu kisaawe ng'abaana bazannya omupiira. Abaana abo baali ba tribe Abarabu Jewish. Jjukira enkondo Abayisirayiri gye beekutteko
batunuuliza bali abasiraamu rest of the Muslim world ng'abantu baabwe kubanga bamanyi obusiraamu abwe bwakola ki bwe bwatandikira. Kati eyo n'ensonga nembanga ndowooza ngirambuludde bulungi eri gy'oleese naye ogamba nti nno obushiya bulina enkwatagana n'obukristiyani ako wekajjira akantu ako Temple Mount yawo. Kakati Isirayiri n'Amerika bagamba waliwo enkwatagana Isirayiri n'Amerika naki Amerika yeegwera Isirayiri si lwa kintu kirala lwa tekinologi. Oyo tekinologi w'Amerika alimu Baisirayiri atya yennyini be bamukola ki? Kakati gwe olowooza waliyo Omumerika nti nono is an indigenous American? Ate Amerika ekolebwa baki? Ensi zonna Bajamani Bafirika twala tugende naye ng'ekinyuso ekiri wali mu tekinologi origini yaabwe abasingawo Bajuu kebere Russian Jews gye bali everywhere. Kati Isirayiri kyebula abantu beewunya ka Isirayiri kano katono naye lwaki ate katogoza abantu? Kakati gwe tolaba Rwanda Isirayiri yaffe eya Afirika kasi katono naye katogoza olw'ensonga nti bali serious nakugamba ku kigambo discipline. Ekigambo discipline ky'oba olaba Kaguta mwani mukkiriza nti akoze omulimu tugenda okuyingira owano Kampala muli baana bato ngeno Kampala mangalavu nnyo abantu nga beekolera bye bagadde omusajja n'agenda alwanagana ne discipline abantu balemye n'agezaako okubayigiriza mucaka. Ensi ngunjufu zonna omuntu olina okubeera ne military knowledge osobole okubeera organized kubanga buli kimu okikola nga kiri organized olw'eri training gye wafunako. Ekyo nno kyali kya muwendo nnyo Kaguta mmwe kye yali abawadde naye ate raba ne muddira knowledge ne mutandika gikozesa bitategeera keka ne mugenda mu nsiko ate kukozesa knowledge mbomulowooza mujja gitukubisa. Sibu omusomesa bw'aba okuwa alina byeyerekerayo. Kakati bo balowooza nti batuwadde mucaka ne baddukiramu ADF tugenda okukwata abantu ng'ate be twasomesa bennyini mucaka be bakola ki? Omusajja kyeva agiyimiriza naye nga yandibaddewo abantu ne bategeera ne baba ne discipline. Kati ova olaba era teyakita n'agamba ekintu kino nkikole ntya ntandike patriotism eyo girabanga entono naye patriotism ng'etandise mu masomero gwe wasomedde enkoba za mbogo tewazisangayo naye enkoba za mbogo erina omugaso oba terina? Kati patriotism eyo etandise okusimba amakanda. Nze ku kasaala kange saagala nnyo byakugenda munyweko mwenge ntambula neŋŋenda naye nga kaŋŋendeko ku ssomero eyo Naggalama ne tukugenda okulaba kapande patriotism group biki ng'olaba abaana basimba obuntu obwo kitandise okubayingira kitandise okukola ki? Kakati abaana banagenda okuvayo bagende bajje waggulu eno nga balina patriotism ku mutima ng'edda ffe twakulira abantu balina patriotism kyovula kakati yo Museveni abimanyi eyo gundi gye bakuliramu generation yaabwe. Kakati ekintu ekyokubiri abantu bagenda ne bagamba ne boogera ku mbeera kati eriwo nga ey'ebisanja ey'ekkomo ly'ebisanja eya age limit nakyo kimanyi Bungereza nti terina bisanja. Osobola okufuga n'odda n'okomonga Bungereza okimanyi yasaze ne ku myaka gy'okulonda kati abaana balondera ku myaka 16 okutandika n'okulonda okuddako. Abantu bakaayana ne bagamba bannange Museveni aluddeko emyaka 4 biki naye mujjukire mu 1986 General oyo nga alayira yagenda n'ayogera ekigambo yakyogera mu Luzungu n'agamba this is not a mere change of God but it's a fundamental change. Fundamental change yali ategeeza revolution. There is no revolution which is less than 100 years.
abantu mu abasoma mu abayivu nammwe ba politicians naddala mu abapya bakajja n'aba opposition nammwe aba movement mugende mu library mujje funeyo akatabo bakayita Fairway to America by George Washington. Katabo katono, it's only a 100-page book. 100 pages. Mugende musome akatabo ako mulaba America gyevudde. Omanyi bannabyabufuzi ba wano mu nsonyi okuleeta ekintu ekyo bannabyabufuzi ba wano bantabula bageza nnyo bakompeyalinga nnyo Uganda ku America ne beerabira nti constitution ya Uganda eri over 400 years. Eyaffe erina emyaka emeka? Constitution ya America eri over 400 years. Yes. Ya myaka nga economy ya America eri ahead ku yaffe emyaka over 600. Ezo ensi za Europe zatuleka emabega economically emyaka 600. Kakati omuntu bwabanga atandise okutungirira ekintu ani ayinza okutegeera entunga ye? Olaba n'ennyumba bw'oba ogizimba n'oleeta omuzimbi n'azimba foundation n'oleeta omulala n'agituusa ku madirisa n'oleeta omulala n'agituusa ku wall plate, ennyumba eyo ekyama. Naye leka yinginiya omwazimba ennyumba agituuse waggulu. Kakati abamu bwe bagamba nti Museveni aluddeko bagamba ekintu ky'olina oba okigaya ng'okizanyisa kimala kukuvaako nola. Naye senga mutambulako mu baneiba baffe owulire ekintu kye boogera nga batuvuma nga bagamba nyinyi naddala Kongo nyinyi Baganda muko bajinga manakuwa na rais kama Museveni mutatoa wapi mwingine? Bogende Tanzania, bogende Kenya, omanyi lwaki? Wemba mumwisamu amaaso muli balalu. Kakati abantu bagende bagamba bannange obwavu obukozi buteteri gavumenti eyinza kukwata ssente n'ezikuteeka mu nsawo. Kakati eri America bwenzirayo ku bantu kye bagamba America amaanyi gaayo yasooka n'etuula nebuuza security kyekiki. Ne bakimanya security y'emmere ne bagenda ne balima emmere. Bwe bamala okulima emmere ne bagamba nti emmere bw'ebeerawo security yeeriwa. Ne bagenda ne basoma. Bwe bamala okusoma ne baddamu babuuza security yeeriwa. Ne bamanya security ge makubo, ge ntambula ennungi, ge malwaliro, ge masomero, owulira n'ebiringa ebyo. Naye tewinza kubizimbira mu mwaka gumu, tuyinza kubizimbira mu myaka 2. Wena byosooka okusoosawaza. Yes. Kakati bw'olaba ebibuga ebyabannaffe by'ebyebulaaya ogenda n'owulira nti ekyo ekibuga nti kya myaka 9, ekyo ekibuga kya myaka 7. Kampala wa myaka emeka? Yatandika ddi? Mu mwaka gwa 5 yali afaanana atya? Kakati Kampala afaanana atya? Abantu bagenda ne bagamba twalyanga ebyennyanja luli nga tulya engegeza penga n'empuuta tuzirya n'entima. Ombuuza mu myaka ki? Mu myaka gya 5, mu myaka gy'enkaaga n'omugamba population yali yenkana wa? Era kati population yenkana wa? Ennyanja yaffe luli yali yenkana wa? Kakati yeeyongeddeko ki? Owulira? So kakati twagala tutandika okubuulira abantu reality, tubabuulire Uganda gyevudde, Uganda weeri, Uganda gyeraga, nga tubalaga ebyokulabirako ebituufu. Then tubabuulire Africa gyevudde, Africa weeri, Africa gyeraga, Africa kiki kye yeetaaga, Uganda kiki kye yeetaaga. Weebiri olwedde naye temubikiriza ffe tugenda kubajjukiza bujjukiza olwedde Mukama waffe yabiteekawo nga bwe tugenda tubikola ki? Tubisoosowaza. Kale tukwaddeko leero olw'embeera tukoze tuli ku patriotism gwe munamu omunene gwe tuli mu kugaziya nga twagala kulaba nsi yaffe n'abagizimbye lumu nkakasa nga sinaba kufa nteekeddwa okukolako interview ne Muzeeyi Museveni oyo era nja kubaako byemubuuza. I know he's a Pan-African, alina bingi ebyakumuyigirako nga munnansi ne Meja Kakooza Mutale. I'm looking for that gentleman. Nafiirwa akasiri eggwanga nayinako lumu naye interview ate n'agenda ku NBS mu kifo ky'okujja ku UBC. I called him, he gave me an appointment. Yagenda ku NBS ate bwe yakyala n'akyala mawulire n'ayingira omumanyi naawe kasiri eggwanga
yali musajja wa no nonsense. Yes. Yeekyaza. Asobola okujja nga mawulire ne yeekyaza. Oh, that guy. Yali wanjawulo. Yali wanjawulo. Nja kunoonya Major Roland Kakooza Mutale tuwogere tusobole okuggusa ebintu bino. Njala kubeebaza betubadde nabo ku mukutu. Nga mukatini mbadde nsaba naye bwe twali twogera ku gundi yaffe eyiseeko emabegaawo bwe nayogera ku Kampala Kampala atudde ku lutobazi, Kampala atudde ku tunnels, Kampala atudde ku mifulejje naye mpulirayo aboogera eyo babitigibina nti watubuulidde naffe egyo emikwese tugenda kugiyingira sebo gundi mwe temwepankira mwejo emikwesese waliyo zi bobby traps ojja kuyingira eyo ojja kuvayo ng'omukono tekuli bwetuluusa nti gavumenti nsiru nti ereke emifulejje eyo mugende muyirige mujja kufiira mu mifulejje eyo mwe bakyalimu mwetwala wansi mifulejje eyo egyo emifulejje gyategwategwamu dda sebe security ya camp gwolooza egyo emifulejje senga twali tetugikuuma ekibuga senga temwakyokya dda mugende eyo mu mifulejje eyo mujja kusangayo ebibalinze naye bamu bagezi temugendayo nze mbalabudde omanyi kyetuva tulabula abamenyi b'amateeka mu nkola eŋŋunjufu tokkiriza kufiirwa bantu babiri mu nsi oli bakugambye agenda kutta oli gundi nogamba otyo tugafunye nti katumulinde nemulinda natta omuntu nemumukwata naye kooti nemutta oba mobo nemutta ekyo si kituufu mulabulenga abantu nga mulaba bagenda okugwa mu buzibu mubabuulirirewo oli agenda okugwa mu kintu ng'amanyi consequences zagenda okumiitinga neyanzize nga bulijjo nze ndeka mbakwasizza Mukama temwerabira kutendereza Mukama.